okutandikira mu ssaza Kkooki abatuuze ku kyalo Kitovi mu Luka gwe Kasensero mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai bavudde mu mbeera ne bakuba omusajja Ssedduvutto Yahaya Kyegaza ne bamutta olw'okumusanga lubona ng'atuga omwana Nannyonga Agnes ow'emyaka 11 oluvannyuma lw'okumusobyako. Enjege eno yabaddewo kawungeezi ka lunaku lwaggulo ku kyalo kino. Omuwala ono omugenzi kati Nannyonga Agnes maama we gwe yabadde atumye okubaako muganda we gw'atwalira emmere Ssedduvutto ono Yahaya Kyegaza bwe yamuwondedde n'amusobyako oluvannyuma n'amutuga ng'akozesa ekiwero ky'olugoye lw'omuwala. Oluvannyuma omulambo n'agezaako okugusiba ku muti okubuzaabuza obujulizi. Charles Twina ayogerera ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango agambye nti okunoonyereza kwe baakakola kulaga nti abatuuze bano bwe baasanze Ssedduvutto ono yagezezzaako okudduka kwe kumwekengera ne bamugoba ne bamukuba okutuusa lwe baamusse. Charles Twina agambye nti emirambo gyombiriri ogw'omwana Agnes Nannyonga n'ogwa Ssedduvutto Kyegaza gitwaliddwa mu ddwaliro e Kaliisizo ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso, wabula ono n'anenya abatuuze olw'okutwalira amateeka mu ngalo ne batta Ssedduvutto ono gw'agambye nti abadde alina okuwera ennemba n'emisango egiwerako. Ekikolwa kye yakoze kya sitaani era tukivumirira, n'era twandisabye abantu balekeraawo okutwalira amateeka mu ngalo kubanga mu ngeri emu oba endala baba bataataganya okunoonyereza kwaffe. Kale emirambo gyombi giri mu ggwanika era n'abasawo baffe bali mu kaweefube okubanga be-establishinga results zennyini nga bwe zirina okubeera ng'abakugu, then oluvannyuma tujja kubanga emirambo tugirerizinga eri abantu baabwe. Saawa zino baatwalidde amateeka mu ngalo nabo tujja bawenja era bwe tubanga tubakutte tujja kuba tubavunaana amateeka nga bwe galagira. Sipiika w'eggombolola y'e Rwanda Gordon Kakeeto n'abakulembeze abalala bakedde mu ddwaliro okuggyayo omulambo gw'omwana Ssedduvutto ono gwe yasse. Ndi ku ddwaliro Rakai nga tuli ku ggwanika tuli kuggyayo omulambo gw'akaana kano oluvannyuma lw'omusajja okubanga yamuleetinga oluvannyuma lw'okumuleetinga n'amutuga naye tuli mu kumuggyayo kati badokita bamaze okukakasa ekintu ekyo era kati saawa eno tufuluma. Ate mu ssaza Buddu ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka kitaddewo ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano nga lwe lwokubiri olwa Ssabbiiti ejja okutandika okulayiza abakulembeze abalonde mu kibuga ekyo ekya Masaka. John Behangana tawunikira w'ekibuga Masaka agambye nti enteekateeka zonna zikoleddwako nga 18 omwezi guno nga mmeeya omulondo w'ekibuga kino wamu n'olukiiko lwe olw'abakansala lwe bagenda okulayizibwa. Ntegeeze abantu baffe ab'e Masaka n'abalala be tukwatagana nabo olunaku olwokubiri nga 18 mwezi gwa kutaano omwaka guno tugenda kulayiza mmeeya waffe eyalondebwa kukulembera ekibuga ky'e Masaka awamu n'olukiiko lwe. Tugenda bikola olunaku lwe lumu nga lwakubiri 18 mwezi gwokutaano. Ate mu wiiki eddako tujja kulayiza bassentebe tulina divisions 2 Kimanya Kabonera ne Nyendo Mukungwe. Tugenda kusooka ne Kimanya Kabonera ng'oyo tugenda mulayiza 27 mwezi guno gwokutaano ate ne olukiiko lwe. Nyendo Mukungwe chairperson tugenda mulayiza 28 wamu n'olukiiko lwe. Florence Namayanja Mukasa yawangula ekifo kya mmeeya asookedde ddala mu kibuga Masaka City okuva lw'ekyasumusibwa okuva ku municipal okutuuka ku mutendero ogwa City nga yabadde omubaka wa Parliament owa Bukoto East so nga yaliko omumyuka wa mmeeya w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Florence Namayanja era ye mmeeya yekka omukyala ku bibuga 10 ebyasumusibwa okufuulibwa City ng'ekibuga Masaka kikolebwa division 2 okuli Nyendo Mukungwe ne Kimanya Kabonera. Mmeeya wa Nyendo Mukungwe yawangula okulonda kwayo ye owekitiibwa Mulindwa Nnaku Musana ate Kimanya Kabonera obwa mmeeya bw'akatundu ako ne buwangulwa Lukyamuzi Stephen Batemyetto nga bombiriri wamu ne mmeeya ow'ekibuga Masaka City bonna ba National Unity Platform. Nga tukyali mu ssaza Buddu bannakibiina kya Nuupu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basazeewo okukungubaga nga bambadde engoye enzirugavu okumala ennaku nga bennyamira olwa poliisi okuzingako agamu ku maka g'abakulembeze baabwe ne balemesa okwetaaya. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior yalina ebikira ku bino. Mu kiro ekyakeesa ku lwokusatu lwa Ssabbiiti eno ng'omukulembeze w'eggwanga lino Jeno Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni agenda okulayira
Poliisi e Bukomansimbi yazingako agamu ku maka g'abakulembeze ba NUP mu district eno okwali amaka g'omubaka omukyala era ssentebe wa NUP e Bukomansimbi Veronica Nannyondo, omubaka wa Bukomansimbi North omulonde Dr. Ndiwalana Christine Nandagire, kossa abakulembeze abalala, era poliisi awo we yasula n'okusiiba olunaku lwonna, nga kyokka oluvannyuma poliisi yategeeza nti abakulembeze abo yali ebawa bukuumi n'okutangira abantu abangi abaali kuŋŋaanidde mu makaago, ekintu ekiyinza okuvaako okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19. Kati omubaka omulonde wa Bukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine Nandagire era nga ye coordinator wa NUP e Bukomansimbi ategeezezza nti ekikolwa ekyo kyabayisa bubi era ne ku Yidi tebasobodde kwetaaya nga balowooza nti poliisi eyinza okuddamu ekikolwa kye kimu. Bw'atyo n'ategeeza nti kwe kusalawo balage obutali bumativu bwabwe mu mirembe. Banga bazze ne basula mu maka gaffe e Bukomansimbi nga tebalina kye boogera naye nga nabo balaba bali mu mbeera ya kungubaga byabasobedde, naye tubagumya mubeere bagumu bannayuganda. Bimugesebwa nti sijja kulayira erinnya lyange Nandagire Christine Ndiwalana mu capital letters kweriri bulungi nnyo ndi namba 36 ndayira nga 19 olunaku lugenda kuba lwa 3. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja n'antasingwa mu Baraka Sebofu Junior ndi Bukomansimbi. Nga tukyali mu ssaza Buddu, abatuuze be baasaayira emmere n'ebirime byabwe nga babasuubizza amasannyalaze mu ggombolola y'e Buwunga e Masaka bennyamivu olw'okufiirizibwa kwe baliko kaakano kumpi mwaka mulamba naye nga amasannyalaze go tebagafunanga. Abatuuze bano bagamba nti oluvannyuma lw'okusuubizibwa amasannyalaze ago balaba nga n'emiti gitandise okusimbibwa ne batandika okuteekateeka ennyumba zaabwe ne baziteekamu wayalingi, n'abalala ne bagula obuuma obutonotono obw'okukola ssente, naye okuva olwo tewaali kye baali balabye yadde okufuna okunnyonnyolwa kwonna. Bino basabye nno bano bwe bati ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amasannyalaze mu byalo ekya REA okubannyonnyola ekiddako kubanga nabo bakooye ekizikiza ate ng'ebintu byabwe byayonoonebwa awatali kuliyirirwa nnusu n'emu. Kikomeko John, ssentebe w'ekyalo Lugazi omuluka Kamoozi. Laadiyo Kyabasa bwetuukiridde omukwanaganya w'entegeke ya REA mu bbendobendo ly'e Masaka era nga ye yali nnyini ntebe owa disitulikiti y'e Masaka Joseph Kalungi agambye nti ensi zonna gye bajjanga obuyambi saako kampuni gye baafunanga ebikozesebwa byakosebwa ekirwadde lumiimamawuggwe kyokka n'asuubiza nti essaawa yonna omulimu guno gugenda kuddamu okutambula abantu bafune amasannyalaze gaabwe. Tulaba amawanga gonna n'amakulu gaakosebwa nnyo COVID ono.